Yes, mu mawulire agakagwawo getwongedde nago olunaku olwaleero nga Pulezidenti Kyagulanyi amaze okusibula Busia ampuliriza nga Busia abalese bamunyenyeza mutwe kati wuliriza okwekalakaasa ate kubalusewo okuyitirivu ennyo era essaawa yonna Pulezidenti yandifundikira ng'ate aggiddwa mu ntebe kati wuliriza mukwano gwange ampuliriza mukutu gwa AKTV Media Uganda nkuwago gennyini agali kwosya kati wulira ebigambo bino ng'omusajja Raila Odinga yakamala okubeera nga afa bannakenya bagambye osaagana lyanda mu kisaawe ekimeddwa nga Kasarani International Stadium ampuliriza kifumba mutuku eŋŋuumi enyoose tiya gas emmundu era ogenda okakananga omuntu omu afiiriddewo kati wulira ebigambo bibino Rubaga South ewali omukyala Nasolo Uginiya eyakwata kadi ya National Unity Platform okutukiikirira ng'omubaka mu Parliament wuliriza ebyama era eno yewali Aloysius Katongole kaakati ono eyagibako kadi ya National Unity Platform era ng'eno waliyo n'omusajja eyali amanyiddwa nga Mugga wuliriza nnyo wano Mugga ono yakwata n'emmotoka namba eya ambulance n'agiwa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu emuyambeko mu kunoonya akalulu n'okuyambako ng'aliwo afunye obuzibu abeerenga munnange ambulance n'abasawo bamuyambako kati wuliriza ebigambo ebitiisa mukwano gwange ampuliriza bangi tubadde tutambula nabo naye nga si bannaffe okusinziira ku biwulire ge naakafuna essaawa zino nawe gogenda okulabako era ogenda kwewuunya abasajja nakutegeeza nti ensolima mpitirivu nnyo mu NUP sitegeeza ono gwe njogerako Mugga ow'Erubaga wabula ye Mugga ngenda kuwa ebigambo bye yeeyogeredde mu bigambo bye wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa ampuliriza naye ssente eyakola ssente agenda alye ssente wuliriza nnyo waliwo ba MP abagenda okwesimba ku kadi ya National Unity Platform ab'omu bibuga n'ab'omu byalo amawulire agafulumye galaga waliwo obukadde 3 obwetaagibwa asabye obukadde 3 ono ave mu reesi wuliriza gwe ono agambye nze obuteesimbawo njagala obukadde 3 beppo n'ebintu ebirala bingi nnyo byogenda okulira mu katambi kaffe ak'olwaleero ono yali ku kadi ya National Unity Platform jukira nti bangi abammibwa kadi bano bonna nga baasalawo beesimbewo independent nakutegeezeza nti ssente ampuliriza zifuuse ssente mu kalulu kano kati wulira waliwo ababaka bagenda okuwambibwa era abo mu biseera by'okubeera nga beewandiisa okuva nga ennaku z'omwezi 22 waliwo abagenda okuwambibwa abafuna kadi eza NUP kubanga bano bangi abafuna kadi za NUP babagambye babawe ssente aba NRM bave mu reesi baagaaniddemu kati olukwe oluliwo waliwo abagenda okuwambibwa babuzibwewo era mu mbeera eno tusaba mwenna abalina oluganda ku buli MP buli agenda okufuuka MP ku kadi ya National Unity Platform abeerenga bawa ebiwandiiko bye in case babanga awambiddwa musobole okubeera nga oba oliawo mugenda ne mumuwandiisa ku kakiiko ak'ebyokulonda kati wuliriza embeera eze ampuliriza ey'obunkenke erese ampuliriza amagye g'eggwanga Uganda bepo poliisi nga banyeenya mutwe wankyaya leero olunaku olwaleero Pulezidenti eri Busia amagye gamutunuulidde n'akola byakola n'ayitawo n'atambula n'agenda naye nga ku makya baakedde mukere okumuzingako okulaba ng'ono tasobola kusetula kigere nga bamulemesezza basobole okubeera nga bamuyisa mu bikubokubo ebivundu kati bino byonna nga bigenda mu maaso ali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda waliwo amawulire agazze nga si malungi oba oliawo gwe ampuliriza atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda gye buvuddeko nakulaza akatambi k'abasajja ab'empigi bano nga bavudde ku Teddy Nambooze wabula waliwo meeting enkambwe ng'erimu Mpuuga Sseggona ku Serena sooka oli ebigambo bino ampuliriza ogenda kutya tukomewo era ng'ebigambo bino nange bimaze enviri ku mutwe bye bimu ku ebyo bye nkutegeezezza omusajja ono gw'olaba amanyiddwa nga Mugga ono yasaba kadi ya National Unity Platform mu 2021 teyasobola kubeera nga agifuna era ono kwolwo tiyajja nga independent yaddayo ku ground n'anoonya obuwagizi n'okweggula obuganzi kati wuliriza ono yabadde kushuwa ddiiru nti teeka kiragiro ateekwa okubeera ng'afuna kadi eya National Unity Platform wabula okusinziira ku bigenda mu maaso n'okwekennenya ennyo n'okuba ttooki eri abakulu aba EMC bagambye okyabulamu sookoddeyo oba oliawo ojja kuweebwa kadi yaffe mu 2031 kakati omusajja ono alumye kwebaza eriibwa era ono alangiridde akoze ekiwandiiko namutayiika wuliriza ggwe ekiwandiiko kino kyenyenyezza abantu omutwe era ekiwandiiko kino kiwuunyisizza bannansi ab'eggwanga Uganda naddala abo abava Rubaga
era nga mu kiwandiiko kino mulimu n'okusaba n'obutitimbe obw'ensimbi omusajja ono abuweebwe mbu asobole okubeera nga ava mu leesi. Era ng'oggyeko n'obutitimbe bwa ssente omusajja ono ategeezezza nti anene looni mpitirivu nnyo oba oliawo ze yalya ayagala basooke bazimusasulire bwe bamala ozimusasulira mbu asooka ave mu leesi. Kaakati nno bino byonna abisaba omukyalo ono gw'olaba amanyiddwa nga Eugene Nassolo wali e Lubaga South mu kifo ekyalimu omusajja amanyikiddwa nga Aloysius Katongole. Kaakati nno njagala owulize ebigambo bino ampuliriza. Nkutegeezezza gye buva ne gye bukoma tewali alumirwa nga talina kigendererwa. Kati omusajja ono yakola amalwaliro ddala gwa mobile clinics agatambula era ng'ono mbu yateekawo ne sako ez'abavubuka mpitirivu nnyo mbu mu bitundu eby'erubaga. Kaakati ono mbu yalya ne looni ezikwatayo mu bukadde obukwata mu 300 era ono asobole okubeera mbu nga yeesimbawo bw'anaawangula asasule looni. Kaakati ono agambye bino bye bimukase okuvaayo okwesimbawo era ono n'alayira n'agamba bwe batamuwa ssente zino z'asabye agenda kwesimbawo nga independent. Okitegedde nti kitegeeza abantu bangi abajja mu struggle naye ng'ekibalese mu struggle si kubeera nga bawolereza bannansi wabula ekyabaleeta kwe kunoonya ensimbi n'okubeera nga beegaggawaza oba oliawo babadde ne pulani ez'enjawulo mpitirivu nnyo. Nakulaze omukulu amanyiddwa nga Musiri David wali e Makindye West yavuddeyo n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo olw'okubanga kaadi yamummibwa ne wabwa omukyala amanyikiddwa nga Zara Luyirika. Kaakati ono yalangire n'okulangirira agenda kwesimbawo nga independent mukwano gwange atugoberera. Kyokka mu mbeera y'emu constituency y'emu n'omusajja amanyiddwa nga Alan Sewanyana naye agambye agenda kujja independent. Kino nno kya mukisa nnyo abantu b'e Makindye West mwebaze Katonda mukyebalize Katonda. Bano abantu bonna bajja independent kijja kutuyamba nnyo kubanga bagenda kubeera nga bagabana obulululu. Kati abasigadde bonna Makindye bagenda kinga ambulera olumara Zara Luyirika ayitewo nga tavuganyiziddwa almost kubanga bano bonna bagenda gwa kyabugazi n'enkoona enywe. Back to the other side eya Lubaga South. Kati uliriza ebigambo Lubaga South ampuliriza jabongede onako olwaleero njagala nsooka nkutwale butereevu nnyo direct mu nsonga z'omusajja ono wabula nkusaba video soko jimpere ekigalo gwompya nja kusaba osoko osubscribinge guno gwe mukuto gwenkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda ogukuwa amawulire naawe gogenda okutya weewunye. Kansooke nkutwale mu mboozi zino kati katugende Lubaga South constituency jengenze maaso nyuka bikanti nkututte era nkututte mu kampu eya Adam Swift Mugga. Kampu eya Adam Swift Mugga onaku olwaleero tutegedde nti atuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire. Adam Swift Mugga y'omu ku babadde bagenda maaso n'okuba nti bavuganya okufuna kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Y'omu ku abo ababadde bavuganya okufuna kaadi eya NUP ku kifo ekya Lubaga South constituency. Onaku olwaleero ayina ekiwandiiko kyagenze maaso n'okulabika nti afulumizza ebimu ku biri mu kiwandiiko kino ngenda kulabika nti mbikubuulira. Adam Swift Mugga afulumizza Adam Mugga. Kakati gwenkubuulira guno gubadde mulundi gwakubiri ng'agezaako okufuna kaadi y'ekibiina kya NUP 2021 yavaayo nga yagala afune kaadi ya NUP Lubaga South constituency teyagifuna wabula yali mugezi yali omu kwabo abaasigala ku gurawundi era abadde nnyo mu by'amalwaliro mu bya mobile clinic n'okuwaayo obujjanjabi obw'obwereere. Adam Mugga White Army kati okuva 2021 yesigala ku ground agamba why kansigale ku ground abadde asuubira ekibiina kya NUP okumuwa kaadi kubanga agamba nti yalina ground naye okusinzira ku Mugga agamba nti omukulembeze w'ekibiina baamutuuza ne bamubuzaabuza okukakkananga kaadi egenze ewa Eugene Nassolo nti era abakatuliki mu Lubaga be baavayo ne bagamba nti bagenda kumuwa akalulu mu buli mbeera yonna bajja kamuwenjeza. Kati Mugga omanyi ba independent bangi be bamma kaadi abaavaayo ne bakuba alamu ye kye yakola ng'afuna public address system ng'agenda yeebaza abalonzi mwebale kumpagira bannange mwebale kumpagira mwebale nnyo obuwagizi saafunye kaadi ne mwebale kumpagira ng'ayagala okwewala ebya Sseggona ekibiina obutamunyiigira abadde abayitamu nga bagamba nti mwebale kumpagira bannange
mwebale kunjirawo mubiri tebampadde kaadi batitiiza okay mwebale nnyo mwebalire ddala ye Adamu Mugga. Kakati ne tutegeera Mugga ono abalonzi agamba nti babadde bamubuuza ogenda kuzzaako ki abeerubaga ogenda kuzzaako ki kwesimba oba namunigina oba. Kakati kye yakoze n'abaga ekiwandiiko n'akiteekamu terms and conditions nti nga munnakibiina kya NUP omuwulize yabaze ekiwandiiko n'akiteekamu terms and conditions nti ekibiina gwe kyawadde fulaga ye mukyala Eugenia Nassolo. Kati agamba nti okumuwagira talina buzibu kasita akola bino wammanga. Ekibiina kitegeezezzaako era yakisaavinze ekiwandiiko ng'ayita mu bannamateeka. Kati ye Adamu Mugga kitadde ku leve endala ng'ayita mu bannamateeka be aba Maldes Advocates kye yakoze yawandiisa ekiwandiiko kye nga kinene n'akiweerezaako n'ekibiina ng'ennaku z'omwezi 14 n'akiwa kopi n'egendera Secretary General w'ekibiina ye David Lewis Lubongoya. Mugga mu kiwandiiko kino n'ateekamu terms and conditions nti singa aba wakuva mu kalulu aleme kujjanga independent Eugenia Nassolo alina mukolera bino wammanga. Mugga nti Nassolo kola bino nkusimbe mu mugongo if not. Kakati nti okuva luyabaga ekiwandiiko kino abadde anoonya Nassolo nga tamulaba kati amuwadde sale okutuuka ng'ennaku z'omwezi okutuuka ku Lwokubiri wa wiiki ejja singa Nassolo aba tafunye ekiwandiiko kino ate nti Nassolo alina kiteekako omukono. Osaaga ne politics tuli mu byabufuzi 2026. Mugga agamba nti ekiwandiiko kino mukyala Eugenia Nassolo yafunye kaadi ye NUP kubanga nono wano okuki ayino kiteekako omukono bakanye ate ayise mu kampani y'amateeka. Kitegeeza nti buli kimu ekirimu terms and conditions zitambulira ku mateeka agafuga Uganda bw'omenyako etteeka owedde. Ekibiina kisaavinze bategere kyagamba. Now kankubuli omu ku bukwakulizo omukulu bw'ateereddemu candidate yafunye kaadi ye Eugenia Nassolo ono tiyagifunye kati atadde obukwakulizo buno wammanga okubeera emabega we. Akasooka amugambi nti nzibwe mba singa nyingira parliament mbadde ngenda kuleeta poverty bill eno nti egendeddwamu okukendeeza obwavu mu Uganda kati njagala ogireete onaagireeta teekako omukono wandiika nti okkiriza. Ekyo kimu olina okuleeta poverty bill mu parliament njagala kubbulula abavubuka obwavu bungi. Ekyokubiri amugambi nti nze nnyina health clinic ezibadde zitambula wapewo health clinic olina okusigala ng'ogiwagira njagala abantu bange nga basigale nga balamu onaakikola Nassolo. Mugga mugamba nti olina okusigala ng'oteekamu ssente ebyobulamu byange ebyobulamu mu Lubaga South mbadde mbiteekamu ssente kati bw'oba oyagala nkuwagire sigala ng'oteekamu wapewo health clinic ssente njagala abantu bange nga balamu. Okikkiriza Nassolo nkuwagire oba oganye neesimbewo ndabe. Gosaaga byabufuzi Lubaga South constituency kati amugambe nti olina okuteekamu. Ekirala amugambye nti nze nyina microloans bulooni obutonotono obugenderera abavubuka n'abakyala. Mukyala Nassolo bw'oba oyagala okuwagira olina okuteekamu. Njagala oteekewo bubanku obwo butonotono nga buwagira abakyala n'abavubuka. Ompulidde bw'oba okkiriza teekako omukono. Kakati ekirala amugambi nti olina okuliyirira ssente zonna ze mbadde n'akakozesa campaign mu kimu kye mbadde nekoze kubisa bipande mobilization byonna mbadde n'akateekamu obukadde 3 ziteeke ku meezi osayininge ensasula obukadde 3 owandiike nti ozimpadde nkuwagire abantu bange bonna mbakuwe obukadde 3 amusabe 3 njagala kusasula za bipande na buli kimu kyentaddemu sikulinaako obuzibu. Ekirala kisanja kimu kiriza nti kisanja kimu tolemerayo abantu bamanyi okutuuka mu ntebe ne balemeramu nkuwe kisanja kimu. Ye Mugga Adamu Swift Lubaga South constituency bino nabi abimuwadde ekisanja kimu bukadde 3 ku meeza. Kakati ekisembayo navuga nti bw'ogaana okuteekako omukono bw'ogaana okuwandiika nti ogenda biteekamu byonna mu nkola
ngenda kujjanga independent ku lwokubiri nangirira kubanga nomination za lwakusatu nga 22 nenkera nga 24 kati deadline ayina ya lwakubiri bwa mugambi Lubaga South constituency bwe bitu bibiri tulinze tulabe Eugenia Nasoro yafunye kadi ana signinga ku kiwandiiko kya Adamu Swift Mugga oba kubanga Mugga mugambye singa tokiteeka ko mukono ku lwokubiri ngenda kulangirira nti ze independent ekibiino lwe nakigambye dda tekijja kunnenya kakati nno ng'oggyewo ebya audio gyenva okukuwa ekiwandiiko kino kyolaba ampuliriza kyekiwandiiko omusajja kye yawandiise namutayiika era nga kirimu ebigambo biyitirivu nnyo ebimu ku byo bye betuwulidde mu audio eyo omusajja comrade gy'amaze okubeera ng'atuyisizaamu ne tubeera nga tubitegeera era omusajja gwe njogerako y'ono gw'olaba amanyikiddwa nga Mugga Adamu kakati eyali yagala kadi ya National Unity Platform netamuwebwa era onaakulaga mbu ye awagira nnyo President Kyagulanyi Ssentamu wabula nga Mwami Kyagulanyi yatutegeeza omuntu yenna nga tali ku ambuleera omuntu yenna gwe bataawa ambuleera omuntu yenna tali ku kadi ya ambuleera oyo tabangako munnaffe ekyo saagala mukyerabire nkyogera emisana n'enkyogera n'ekiro era Mwami Kyagulanyi gwe bagamba nti bano bamwagala nnyo buli waalaga agenda agamba abantu tiikinga ewali ambuleera wokka ewatali ambuleera awo tewaba waffe kati omwami ono amanyikiddwa nga Adamu avuddeyo n'akola press conference eri bannamawulire enkambwe wabula ono tannabayalako bigambo byonna byayogera bisiiwuufu tannabeerako bigambo byayogera bivuma kibiina tannabaako bigambo byayogera bivuma pulezidenti yadde ebivvola omuntu yenna kabeera omukyala gwavuganya naye Eugenia eyafuna kadi eya NUP mu Lubaga South wabula ono avuddeyo ne principal ezize era okusinziira ku bigenda maaso kibiraga nti omusajja ono ayise na mu kkooti akozesezza faamu nnamba ey'abannamateeka okubaga ebiwandiiko bino ng'ayagala omukyala ono abisayiningeko nga mu kino bw'asayininga ku bino ekimu ku byo ne kimulema okutuukiriza basobola okumuwawabira n'aliyirira omusajja ono ampuliriza kansoke muwukako mu bigambo bye kennyini omuwulire. Long live Kyagulanyi Ssentamu Robert, long live. Long live. Long live Mugga Adamu Swift, long live. Long live. Long live Lubaga South, long live. Long live. Mugga Adamu Swift nga bulijjo gemanya ntuusa okwebaza kwange eri bannalubaga mwenna ne bannayuganda mwenna okutwaliza ewamu abanteeka mu ssaala abo bonna abaasiiba abalokole bange abasiraamu abazuuka ekiro ssaawa 9 nga munsabira nfune fulaga ya NUP okukiikirira bannalubaga mu palamenti ya Uganda ne munnange ekitaasoboka mukama bw'atyo bwe yagera naye fulaga eno yaweebwa mwannyinaze Nasolo Eugenia era tumusanyukirako. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yavaayo n'akubiriza ba fulaga bearers bonna nti bakwataganire wamu n'abo bwe babadde bakompitinga nabo ku fulaga eno basobole okukolera awamu batwale constituency zaabwe mu maaso. Naye okuva nga 29 omwezi guno oguwedde ogw'omwenda noonyeza mwannyinaze Nasolo Eugenia tubeeko bye twogeramu mu ngeri gye tunaatwala Lubaga South mu maaso naye mpaka leero sinnamulaba. Naye mu mbeera y'okutuukiriza okusaba kwa President nsazeewo nzije mugina emikutu mu bibuna byalo platforms zino ez'enjawulo nga ndeese ekiwandiiko kyange kino era ekiwandiiko kino mwe muli ebyo byonna binasabye mwannyinaze Nasolo Eugenia nga Nasolo Eugenia bw'anaaba atadde omukono ku kiwandiiko kino mbategeeza bannalubaga mwena ne bannayuganda okutwaliza ewamu ajja kubakkaanyiza nange ku nsonga zange eziruma bannalubaga ze naalibadde ntwala mu palamenti nga nzitadde mu kiwandiiko kino abe nga azikwasaganyiza wamu tunoonye naye akalulu tulabe nga tumusindika mu palamenti. Naye mwannyinaze Nasolo bw'anaaba tatadde mukono ku kiwandiiko kino bannalubaga mbategeeza nja kuba siina kyakukola ng'ennaku z'omwezi 22 n'23 muveeyo mu bungi mumperekere ngende nominatinge ndabe nga nzija nga independent nwanise abasajja bano aba Yellow Bus abagala okututwalako Lubaga South nzije ndabe nga mbakiikirira mu parliament eddako 2026-2031. Mbategeeza mwenna abali eyo nti nkoze ekimala okulaba nga nfuna flag naye Mukama yazza bibye. Mbategeeza mwenna abali eyo nti okuyimirirawo kwange nga independent okujja okubakiikirira mu Lubaga South tekubadde kwagala kwange naye kusaba kwa bannalubaga abanyinamu obwesige
era nga bannalubaga bagamba nti oba oli awo omukyala yafunye fulaga ayinza obutakola kimala okusambagana n'abasajja bano abayinza otutwalako olubaga south. N'olw'ensonga eyo bannalubaga mwena abali eyo ntuusiza okusaba kwammwe nga nkuyisa mu kiwandiiko kino eri bannayuganda abalala nsazeewo nzijenga independent singa mwannyinaze anaba tatadde kiwandiiko tatadde mukono ku kiwandiiko kino. Kakati ebyo bigambo bya comrade nja kumuyita comrade naye nga abeerubaga south tugoberera ambuleera n'okwetolola Uganda yonna tutikinga ambuleera yeeyokka ffe gye tumanyi bwe banaaba beesootinze oba tebeesootinze kyonna kye kiri oba omukulu yeesimbyewo oba teyeesimbyewo essaawa zino gwe bawa kaadi eya NUP ffe gwe tumanyi gwe tugoberera gwe tutambula naye. Kati wuliriza nkutegeeza nga tutandika nti waliwo olukwe waliwo pulaani enzito ey'okubuzaawo n'okuwamba abamu ku babaka abagenda okwesimbawo ku kaadi ya NUP. Wuliriza gwe okusinza ku mawulire galaga bangi bagezezzaako okubawa essente bakiveemu ne bagaana. Era waliwo omukyalo omu mu bitundu by'omu western eyo side zeyo Fort Portal ono ye yamala okubeera ng'afuna bulungi nnyo ekaadi ya NUP n'agiwangula mulesi n'abantu be yalimu. Olwamala okuwangula kaadi omukyalo ono erinnya lye linvudde mutwe ampuliriza kye yakola kwe kubeera nga awandiikira Secretary General waffe n'amugamba leesingivuddemu nze siseesimbyewo ku kaadi ya NUP kyokka nga ate kikwasa ennaku amawulire agamu galaga nti omukyalo ono agenda kujja independent. Weewaawo ng'ate amalala galaga mbu yasazewo n'agamba tagenda kwesimbawo wabula agenda kuwagira oyo yenna gwe banaaba bawadde kaadi eya NUP. Kati wuliriza bangi abalinga omukyalo oyo oba oliawo abandiyagadde oluusi okuvaamu nga baweereddwa ssente empitirivu. Waliwo bangi abatuukiriddwa baweebwe ssente naye ssente ne bazigaana nga baliyoyo eri ekibiina. Kaakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma, amawulire ag'ennaku, amawulire ag'ennyamiza, amawulire agatiisa. Waliwo olukwe mu kyalo ne mu kibuga olw'okubuzaawo abamu ku bannaffe. Era ebigambo bino mbikugamba ampuliriza nga nnyina ne soosi yange kwembijje ogenda kubeera ng'obiwulira butereevu nnyo nga amawulire galaga mu Kampala oba bakamboogere oba ndeke soosi ebyeboogera era nga mu bano mulimu omusajja amanyikiddwa nga Mbu Kiruluuta Nkeretanyi. Kiruluuta Nkeretanyi y'omu ku batargets abateeberezebwa okuba Mbu bagenda kubuzibwawo. Era mbu omusajja ono atadde omukulu oli gwe twayogerako gye buvuddeko owa Mwami Museveni amanyikiddwa nga Jjajja ampuliriza ku kikaliriro. Era nga Kiruluuta muvubuka muto muyivu ate nga ku ground kwali wabula ng'omwami oli wa NRM musajja mukadde nnyo ate nga minisita Mwami Museveni aluddewo ng'aweereza abantu ng'alabika nti mukoowu. Kaakati nno bino byonna ogenda mu maaso obuteetantala kubeera nga omusajja ono bamwenga nga Kiruluuta kubanga banaamuwa ssente tagenda kubeera nga abivaamu, bwe banaabeera nga bamuguliridde tagenda kubeera nga akkiriza. Kaakati Mbu okusinziira ku bigenda mu maaso Mbu bagenda kuwamba muwambe. Si ye yekka, waliwo n'abalala bangi abateekateekwa okubeera nga bawambibwa kyokka nga n'abamu b'omanyi abali mu kkomera ng'omusajja amayiddwa nga Alex Walsh Mufumbiro bandiremesebwa okubeera nga bayimbulwa mpaka nga nomination ate ziwedde. Bino byonna nga bigenda mu maaso obunkenke n'okutya bweyongedde munda mu kibiina ekya NRM oluvannyuma lw'okulaba Mwami Kyagulanyi nga buli waayita abantu bagenda bavunnama buvunnami, nga buli waayita abantu bagenda bakuŋŋaana nga abawendule, nga buli waayita abantu tebabawadde n'ekikumi, tebabawadde mukyere, tebabawadde nnyama wabula yadde soda. Abantu beekulumulula ne beekulumulula okuva ebule n'ebweya bajje balabe ku pulezidenti waabwe ow'enkyukakyuka. Kati ebigambo bino mu nnaku ey'ekitalo ampuliriza njagala tusooke tubiyingiremu oli obweraliikirivu n'okutya ate munda munno. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo nafulumiza listi y'ababaka NRM beeweredde obuteewandiisa abannuupu nga balina enkola nga ziringa bbiri ze beetegese okukola. Mu byalo ebyesudde Kampala beetegese obbawamba bababuzeewo ennaku 3 ku 2 nga bulijjo ebitongole bya Nakyemalira bibeegaane babatenga okwewandiisa kuwedde. Mu babaka be beetegekedde ennyo mu byalo be bano nga ne mu Kampala mwe muli. Asooka Kalungu East Nkeretanyi Kiruluuta. Omwana oyo atadde sempijja amutaddeko ekijinji ekitagambika. Ebigambo ebyayogeddwa Honorable Cisse Namuju bwe tweddira ogumu byamusimattuse bigenda omusimatuka amawulire genfuna ate ageyongera ku gajjo
banne baamukunyiza munda mwenare muntu kicho tukoze wabadde toyogera mission yaffe jenga tebagikola ki era oluvanyuma lwa Honorable Cisse Namujja okwogera ebigambo bye yayogera nga ali emrwengo nti bagenda basakolinze mu Buganda Masaka ne Luweero n'ebitundu ebimu mu Kampala banne baamunyigidde naye nga tebakyalina kyakola oluvanyuma lwa meeting eyabadde mu Arua okusalawo nti bagenda kukozesa enkola zonna abamu ku babaka balemesa okwewandiisa Nkerettanyi Kiruruuta Kalungu East nga bwe mulaba zaake bwe yajja n'Enkerettanyi bwe yazze is a very dangerous young man muzibu nnyo abafuukidde ekizibu owookubiri Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni Emukono please be careful Namboze Bakireke Mukono municipality be careful oli ku list Walukaga Mathias wegendereze nnyo entambula zo Kiwanuka Sulaimani eyakutte tiketi y'NUP na Kifuma bo balina endowooza nti abantu nga mmwe muli banafu bajja bayiikiriza wadde abamu babatyanga Namboze Bakiwanuka mukwano gwange Goleti Namugga ow'Emawogola oli ku list Nalukoola Luyimbazi teweeribaala kye baali bakoze luli era mbasaba mmwe bemjogeddeko mukwate empapula zammwe muzookeseemu mangu kopi ezitasukka mu 2-3 muzikwase abantu abo bemwesiga so si muntu gwe bajja okuwa emitwalo 5 miliyoni 10 aweeyo ebiwandiiko byo oteekwa okubaako n'abantu baabeekyama newe mugenda okusula mwekole ki mwegenderezeewo mbaddamu Nalukoola Nkerettanyi Kiruruuta Kalungu East Abdallah Kiwanuka Namboze Sulaimani Kiwanuka Hasani Lukalidde nkuzzeemu Nalukoola kwoli Javire Masaka nkuddamu bayina abantu be batagetinze okulaba nti tebeewandiisa mu bifo ebyo nga bagamba nti abantu abo bwe bamala ne beewandiisa tetusobola bawangula mu kalulu wabula tulina kuteekawo mbeera ebalemesa okwekola ki okwewandiisa so you people you have to be careful ebyobufuzi bwe bityo bwe bikola ki bwe biba byakirwanire omusajja gwe tuli naye gwe tulwanagana naye okujja mu buyinza ayebye takyamalako olaba yatidde kalaale zokka kati tiimu ye eri ku kintu kimu kusiba kutta kulemesa ba NUP abakutte empapula bo balina ekirowoozo nti waswa waiswa mufumbiro bamujja out of the gundi mu bato ye bamutadde ebbali era n'abalala basobola obbakola ekyo so mbeegayiridde Namugga ow'Emawogola mubeere careful Mathias Walukaga Busiro East wegendereze ofuuse ekizibu gye bali mubeere begendereza mu ntambula zammwe mu bye mugenda okukola eyo listi nagifunyeeko amannya njigasse ku yajjo kampite wano to take this opportunity to thank people of Tororo for welcoming a message of change. Thank you so much. Busia get ready today 17th tulieyo omukulu jakola ki jajja tuli mu biseera bizibu nnyo naye ababaka baffe mubeere begendereza nnyo ekirala ekyo nja kyogerako oluvannyuma ekya Honorable Muwanga Kivumbi sikiri ku kino abantu baffe mumanye ekyokukola nakyo ngenda kyogerako wano
tweyanziza. Kakati nno amawulire gano nagafunye olunaku lwaleero enkya ya leero wabula saasobodde kweranga nga kutuusako mu bwangu obw'ekitalo eri mukwamuledi munnaffe eyagatuweereza ng'amawulire galaga nti ekiri mu ggwanga erya Kenya kifumba mutuku era njagadde tugende okuwunzika olunaku olwaleero ng'amawulire gano ate omaze okubeera ng'ogategeera omaze okubeera nga ogafuna mukwano gwange ampuliriza. Amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya malungi si malungi oluvannyuma lwa Prime Minister amayiddwa nga Raila Omolo Odongo okubeera nga ono yafudde mu ggwanga erya India akatambi nakakoledde wabitegedde. Era omusajja ono amawulire ag'omunda galaga teyafudde jjo nga bwe baayogedde. Omusajja ono mbu abadde yafa emabega ennaku eziwerako nga kigamba nti omusajja ono yafanga ennaku z'omwezi 11. Wuliriza ggwe, yafanga 11 abasajja ne basirikira amawulire. Era okusirikira amawulire gano ampuliriza baayagala bamale okuteekateeka n'okutegeka abantu b'eggwanga erya Kenya basobole okubeera nga ne bagenda okumuziika ebigambo byonna byamazidde okubeera nga bipangibwa. Kaakati nno okusinziira ku mawulire agava munda mu ggwanga erya Kenya galaga nti omuntu asinga okubeera nga mweraliikirivu nnyo ye pulezidenti aliko ow'eggwanga erya Kenya. Waliwo ababaka bangi abali mu paliyamenti y'eggwanga erya Kenya bano nga badde bakkiririza wansi w'omusajja ono. Era nga bannakenya bw'obamanyi bwe bagamba nti twediimye twegasse wamu twesaze akajegere ampuliriza ebigambo biyinza obutasigala kyekimu. Kati wuliriza olunaku olwaleero waliwo n'omuntu attiddwa mu kisaawe ekimanyikiddwa nga Kasarani Stadium era ng'ono y'omu ku abo abadde mu buvuvuŋŋano oba okugezaako okuprotestinga oba okwekalakaasa olw'enfa y'omusajja amayiddwa nga Raila Odinga Omolo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza obunkenke bweyongedde munda mu ggwanga erya Kenya era ng'obunkenke buno okusinga buli wali mu maka amakulu ag'eggwanga erya Kenya oba gye wandiise State House. Era nga pulezidenti w'eggwanga erya Kenya ebigambo ampuliriza okusinza ku mawulire ag'omunda galaga nti ono yeggalirako ne mu kisenge n'akaaba oluvannyuma lw'omusajja oyo okubeera nga yafudde. Bangi abamu abalese ebigambo nga bagamba mbu yandibanga yamuviideko kubeera nga afa kubanga naye kennyini yagezaako okwogera mu bigambo bye n'agamba nti togezangako n'ogeza ku bulamu bwange. Bw'oligeza ku bulamu bwange n'enfa eyo entebe gy'olimu gye weekyangiramu nga pulezidenti togenda kugibeeramu mirembe. Kati akatambi ako abantu bakajjeeyo ne bakatambuza ku social media nga balaga nti embeera eno yandibanga gavumenti ey'eggwanga erya Kenya ebadde egimanyiiko. Kyokka nga ate amawulire galaga nti pulezidenti w'eggwanga erya Kenya abadde mugumu nnyo ng'omusajja ono waali era nga tayagalangako omusajja ono kubeera ng'afa aleke obulamu bw'ensi eno. Kaakati nno amawulire gali awo gabuzaabuza wabula nga okwekalakaasa ko mu Kenya kukyagendera ddala mu maaso. So kuli akatambi kano ampuliriza ate nkomewo. Naye zaalina ekibuuzo bannansi b'eggwanga erya Kenya bakikola batya? Wabukedde amakya g'olunaku olwaleero luno olunaku olwokutaano bannansi b'eggwanga erya Kenya bali ku nguudo bali mu kwekalakaasa era tiyagasa olunaku olw'eggulo yakedde yasuze oba yasuze ng'anyooka. Abannayuganda nyambako n'olunaku olwaleero ntambuliza vidiyo eno gitambuze nga bwe mutera okukikola oba nga omwe akikoze ku vidiyo ginasembyeyo okuba nga nkola. Banasitwago bannankyukakyuka olunaku olwaleero tuli Busia. In fact twasuze Busia era nga olaba wano awendi we nasuze era amakya gano zimaze okuba nga nzuukuka atwolekerera bannabusia mwenna tetujja wabula twazze era tuli Busia enteekateeka nga bwe ziri. Kale vidiyo eno mbadde mbasabako mugintambulize nzize kusiima nga ngifundikira wali maaso ngenda kuba embeera nga bweri munda mu ggwanga erya Kenya. Bannansi b'eggwanga erya Kenya bagamba Museveni ebyaddala ngenda kubalaga ku bipande bannansi b'eggwanga erya Kenya nga enfa ya Omolo Raila Odinga bajingizaamu eggwanga erya Uganda ngenda kuba mbikuwa naye nga bw'otambuza vidiyo tonkola bubi nsaba buli agirabe gitambuze kubanga kiri mulina okukola vidiyo eno vidiyo zange okutambula kati akawunti bani warning weeri batu akawunti yange bagikwatamu nnyo so gwagitambuza oli w'amaanyi. Kakati njagala nsinzire wano nsooke neebaze mmwe mwenna abasharinze vidiyo gye nakoze olunaku olw'ejjo nga njogera ku minisita by'Abakama. Ntwala omukisa guno nti abamu ku bakulu abatutwala munda mu kibiina kya NUP nafunye okwebazibwa kwabwe babaze ne bagamba banneebaziza ne bagamba webale nnyo message gye wawadde yabadde terumba yabadde konko era yategeereddwa. So mwenna abasharinze vidiyo eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Now olunaku lwaleero nga tuli Busia njagadde vidiyo eno njiweeyo eri abo bonna okusookera ddala ku mukyala amanyiddwa nga Mariam Mara Abubakar
Mariam Mala Abubakar mukyala yangambye asinzira munda mu ggwanga erya Canada. Mulaba omusirikale oyo ayambala black ku convoy ya president, omusirikale oyo ayambala black. Olunaku lw'ejjo omukyala oyo Mariam Mala ali munda mu ggwanga lya Canada yampadde emitwalo 5 n'angamba nsaba ogimumpere era ntwala omusogo n'okutegeeza Mariam Mala omusajja era omukumi wa president emitwalo 5 yagifunye era yakwebazizza. Nagadde mutekeko mu ka video naye ntulaba nga in professional tekinyuma kumuteeka mu video oba kujja kwebaze. So ntwala omusogo n'okutegeeza nti obubaka yabufunye era musiimu nnyo, webale kumukkiririzaamu. Then n'omukyalo omulala ali mu ggwanga lya Saudi Arabia bamuyita Rahuma akankwasa, webale nnyo nnyabo, yansindikidde emitwalo 2 olunaku olw'eggulo n'angamba njiweeze Sama Uganda. Ntwala omukisa guno okutegeeza nti Sama akasente naye yakafunye Sama Uganda. So olunaku lwaleero njagala nsinzire wano neebaze buli omu Munnayuganda wonna wooli, oba oli mu ggwanga ki nga gwe weewaayo kubanga otuyambako mu lugendo lwe tulimu. Ebyaddala obuyambi bwamwe tubwetaaga, entambula, ebyensula n'ebisigadde byonna. So gwe buli olina ky'okoze yenna, oba oli munda mu ggwanga lya Uganda oba toliimu, gwe omulimo gwo ogukoze olwanye bwotyo bw'olina okulwana. Feka tubeere ku front mwe mukole kye mulina okuba nga mukola nga mutudduukirira nga mutuyambako mu buli kimu mu mbeera emu eziba zisobose. So tuli basiimu ffe nga ffe nanga nze ndi musiimu nnyo naddala buli muntu yenna akutte ekikumi kyo nompa ebyaddala. Era njagala muntambuze video eno etambule gwe buli omanyi nti walompadde ekikumi kyo ntuso omukisa guno okwebaza nga tugenda okuba nga tugenda olunaku lwaleero mu campaign egenda okusembayo mweno wiiki ebadde empanvu ddala okuva ku Monday mpaka olunaku lwaleero tugenda okuba nga tukomekereza mu Busia okuva Monday tu mazima sijja bagamba mmwe mubaddewo omuntu nakuwa leero enkya nakuwa n'oluddako. So ndi musiimu ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Now olunaku lwaleero akaunti yange nini gyoli mukabirako video eno batususpendinze olunaku lw'eggulo okukola live era nga bolaba akafaananyi kano wano nyini ku mukono gwange. Live egenda kudda olunaku olwolaba nga wokiraba wekiri. So leero tugenda kukolera ku mukutu ogwa 11 Yugi Media 2 Yugi Media 2 gye tugenda okuba nga tukolera mwenna era omulaba nga tutandise noonyerezaawo genda ku mukutu gwange gulo omulala ogwa 11 Yugi Media 2 gye tugenda okuteeka obubaka olwaleero. Sinakindi ne YouTube channel 11 Yugi Media agaliwo, genda subscribing tutambule fena akaseera konna kategerekese. Era mu video eno njagala mbeebaze amaanyi ge mwakozesezza okusharinga video yange. Mbagambye nti abakulu munda mu kibiina kya NUP nnina omukisa olunaku lw'eggulo nze omu ku beebazizza physically ne bangamba weebale nnyo musajja wa Kabaka emirimu gy'okola tugisiima. So ndi musiimu nasiimibwa beene, ndi musajja wa Kabaka nasiimibwa beene, kati n'abamu ku bakulu munda mu kibiina bansiimye. Wakisivimba bagenda kunyiiga. Kati munyiiga ki? Yes, akola obulungi asima masiwe kiri. So Abanuganda mugenda kunzikiriza ndowooza tugende ku YouTube channel nga sinasimbula kuva wano leero Busia kugenda nga sinasimbula kugenda mu campaign gitugendako. Kangende ku YouTube channel ntekeyo stories zonna ezigenda maaso munda mu ggwanga erya Kenya kubanga bannansi n'olunaku lwaleero amachagano ag'olunaku lw'okutaano babukezezza nkokola bagamba twagala kumanya Raila Omolo Odinga ki ekyamuse. Mujjukire nabagambye mu video eri aginakoze olunaku lw'ejjo ku Odinga nti Odinga badde batugambye nti yafanga ennaku z'omwezi 15. Twakitegeddeko nti Odinga yafanga ennaku z'omwezi 11. Kyova olabera osobola okugamba n'ogamba yi omuntu yafudde nga 15 nga 16 maiti neetuuka obwangu bwaki bakozesezza obwangu obwo yali yafadda era nga buli kimu bakiteekateeka. Bagenza okujja okugaba bannansi b'eggwanga erya Kenya nga enteekateeka ezimuleeta munda mu ggwanga eryo nga zaakolebwa dda. Kyova olaba nti olunaku olw'ejjo amaiti ya Raila Omolo Odinga
yatuusiddwa munda mu ggwanga eryo erya Kenya. Tugende ku YouTube channel 11 Yugi ngenda kuba ntema ensonga ezo. Mpozi nakuterekeka olunaku olw'enkyo olw'omukaaga tuddayo munda, waliwo amapya, waliwo amasu agali munda mu bwakyabazinga bwa Busoga. Mama Rebecca alitwala Kadaga alina kyapanga. Mama Rebecca alitwala Kadaga alina kyapanga. Kakati olunaku olw'enkyo olw'omukaaga insha Allah munsabire nkunganye obujulizo obwo bwonna, naye nga ekiri munda mu bwakyabazinga bwa Busoga Mama Rebecca alitwala Kadaga alina